mu bifo bya mirundi ebiri omuli Ridgeway Grammar Daycare Nursery and Primary School erisangibwa Kazo mu mutima gwa Kazangola ne Ridgeway Daycare Nursery and Primary School lino liri mu tawuni y'e Matugga kilomita 10 okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'Ebombo. Ku Ridgeway Grammar Schools ensomesa ennungi n'okuyisa abaana yafuuka nnono yaffe era nga tulinako curricular activities, societies ne life skills. Eri abaana baffe tulina computer studies nga n'endiisa abaana bafuna balanced diet. Tulina door-to-door transport services eri abaana abadde embeera y'ebyobulamu nayo nnungi ddala. Amasomero gaffe gadde ne boarding ate ng'omubala gwaffe we inspire and nurture okumanya ebisingawo noti 7 noti 7 995 ne noti 7 noti 7 990 watufune ku email yaffe ridgewayGrammarSchools@gmail.com oba tukyalire ku website yaffe www.ridgewayGrammarSchools.com. Ridgeway Grammar Schools, we educate to build the nation. Wow, ku ddakiika ziri 3 eziyise ku ssaawa 4 enkyonaku olwaleero omulabi waffe omulungi wa BBS Terefayina ankulamusaako olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tuli mu 14 omwezi gwa Novemba omwaka 2024. Nkola kyamaanyi nnyo okubeera ng'otugoberedde okuva gye twatandikidde ku nkya ate nkulisayo mu ngeri enjawulo mu program Zuuka n'ensonga bwe ziba ziwonye essaawa 4 tuba tugguse twogere ensonga za program olutindo. Abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo ku mukutu ogwa X, omukutu ogwa Facebook, omukutu ogwa YouTube mwebale nnyo okubanga kyemukola ekyo kyamaanyi nnyo okulaba nti nno mutwe kumide konze Peter Atenyi nga nziguse okubaako emperezo oba kyetukutuuza ku program eno olutindo gye tukkiriza nti oba oliawo ejja kubaako byekyuse ejja kubaako byetangaza mu mbeera mu biseera byo eby'emaaso. Osobola n'otugoberera ku kibanyi kyaffe ekya www.bbstv.ug okusobola okulaba nti n'ofuna enteekateeka eyo. Tujja agenda maaso n'okujaguza emyaka 8 BBS Terefayina. Kino kirina wano mu maaso gange helmet oba ekikoofiira ekyambalibwa abantu oba basaabaze saako n'abagoba b'ekidduka ekya bodaboda. Obanga okozesa ekidduka ekya bodaboda obanga okirinnye olunaku olwaleero nga toyambadde helmet, Mukama Katonda akusaasidde busaasizi okulaba nti otuuse nga tofunye buzibu. Okugema kusinga okuwonya obanga okozesa ekidduka ekya bodaboda genda ofune helmet eno. Helmet eno zigula emitwalo 2, 3, 4, 5 osobola ogenda n'ogigula. Tuleme kubeera nga twekwasa nti za bbeeyi oba tosobola kugifuna ate oleme gigabana kubanga bonna batogigabanye ejja kuba ekuyamba ekutaasi singa oba ofunye akabenje ng'oli ku kidduka ekya bodaboda oba oliawo omutwe tegujja kuba nga gufunyikizibwa. Wakabona obutuusi bakuba naffe aba MTN betuli nabo nga tujaguza emyaka 8 ya BBS Terefayina bagamba nti together we are unstoppable. Tuze kwogera ku nsonga ze banjigiza olunaku luno olwaleero era nga mu studio enkyonaku olwaleero negatiddwako omulongo Kato Shaban ngonono si mulala wabula ye principal owa Ridgeway Grammar School ebisangibwa Kazo saako Matugga az'okutubulira enteekateeka oba ebyenjigiriza ku ssomero eryo saako n'okulaba magezi ge tulina okukola okusala mu mbeera nga tubangula abayizi baffe ab'eggwanga oba emijiji emito. Kkiriza kulamuseeko ate Mbozi aliro mulongo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyisa okulaba ku Terefayina. Sebo nange neesiimye nnyo okunkyaza mu studio zigaggadde eza BBS Terefayina eyaffe neyanziza nnyo sebo neyanzeege. Mulamwa mulungi nnyo okwogera ku byanjigiriza. Tukimanyi bulungi nti ebyenjigiriza bye bikola eggwanga oba bye bikola society. Era omulamwa guno gwolese mukama wange munene nnyo era mukulu nnyo era gwetaagisiza ddala kubanga tugwogerako bwe tunaabanga tunafuna abaana n'omulembe ogujja nga mulungi bulungi ddala. Amulongo kantandike ku kipya ki ekiri ku Ridgeway oba omuntu atamanyi Ridgeway Grammar School kikyalina okubanga amanyi ssomero lya musingi ki, ssomero lya kikula ki mu mbeera y'okusomesa abayizi? Ridgeway Grammar Schools zigali masomero abiri. Erimu lisangibwa Kazo Angola, Kazaawo mu Kawempe Division. Eryo no liviira ddala ku mwana wa wansi myezi nga 8 paka ku primary 7. Okuva ku daycare paka mu primary. Ne tubeera neddala liri Matugga era nalyo kye kimu lirina daycare okutandikira ddala ku myaka 8 abaana tubafuna ne tubalabirira paka ekibiina ekyomusanvu. Ebyenjawulo bingi ebiri mu masomero gano aga Ridgeway Grammar School. Kituufu nnyo nti tusomesa era tusomeseza ddala n'omutindo gwaffe gwa mulembe ddala naye nga waliwo ebirala bingi ekyo nno ekituleetera ekyo okuba ab'enjawulo tuba n'omubala gwaffe guyite philosophy. Yes, philosophy. Philosophy tugamba nti we inspire and nurture. Tuteekateeka omwana ne tumwagazisa era tukkiriza nti buli mwana ayina kyasobola kukola mu nsi eno olwo ne tuzuula ebitone by'ayina ne tumuteekateeka bulungi olwa society y'enkya. Omubala ogwo gutuyambye nnyo okubanga tubangula abaana ab'ensa
ebimu ku bintu ebitufuula ab'enjawulo kwe kusomesa ensa. Ne tulaba society ne tusuubira nti society enkeera ejja kubanga eyinamu ensa. Abantu bakwatibwa ku nsonyi. Bakwatibwa ku nsonyi. Ebintu byolaba byonna bye tulaba mu society reflectinga bulungi nnyo abantu gye basomera. Tusuubira nti engeri gye tutandise okusomesa abaana bano ku musingi gwennyini ogwa primary, abaana bano bajja kuba bafuluma nga bayina ensa, nga bafuluma bayina bye basobola kwekolera n'emikono gyabwe, wadde ng'obubonero bwa PLE bwe tubulinda, naye ng'abaana bayina hands-on activities bye basobola kwekolera oba n'emibiri gyabwe ebasobola okukola. Kale nga mukama wange bw'ombuuzizza, omusingi kwe tuyimiridde ffe tuwa ekitiibwa mu buli ddiini yonna. Ddiini zaffe zonna tuziwa ekitiibwa, abakatoliki, abayisiraamu nga bw'ompulidde mukama wange, abangirikaani, aba Seventh Day, abalokole, bonna tubakkiriza. Naye ekisinga obukulu okuba nga omwana atya Katonda ate nga ayina empisa ez'omu bantu. Ogwo gwe mulamwa gwaffe ssebo kwe tuyimiridde. Principal, omuntu ayagala okwegatta ku Ridgeway Grammar School, requirements ki oba alina kuba na bisaanyizo ki? Alina okuba nga alina kala gy'afaanana, alina okuba nga alina eggwanga mwava, biki bimutunuulira ennyo nga oba oliawo muwandiisa abayizi abagenda okujja okubegattako? Ate enyisebo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Amasomero gaffe gonna gatwala abaana abadde ne ba boarding. Essomero lya Kazo erya Ridgeway Grammar School Kazo lye nawugambye eriri Kazangola eryo lyadde lyokka. Ate essomero ly'e Matuga lya day and boarding, naye gombi gatwala mixed, abalenzi n'abawala. Ebyetaagisa bitono nnyo. Kasatu kakasa nti omwana ono yazaalibwa, awo tufuna ebbolo y'obuzaale, oyinza ogamba birth certificate, oyinza ogamba oba passport, tuyinza ogamba oba immunization card. Ekyokubiri tufunayo obufaananyi bw'omwana wakiri nga bubiri n'obw'abazadde. Ekyokusatu ne tufunayo omwana baba abadde ayina essomero gy'asomera, atuleeterako ripooti eyo ne tugitunulako. Ekitunula ku ripooti eyo kwe kutegeera omwana nga bw'ayimiridde era wawe tusobola kumutandikako okumubangula. So bitono nnyo bwe bityo mukama wange. Tusigazaayo sabbiiti ndozanga 2-3 okutuuka ku end of term oba oluwummula lw'abayizi mu ttaamu ey'okusatu. Nteekateeka ki gye mulina ku Ridgeway Grammar School okulaba nti ne mu holiday muno abayizi basigala nga bali active oba oliawo abalina skills ze beegattako than okubeera nga bali waka tebalina kye bakola balambadde bulambaazi? Nga bulijjo tuyina enteekateeka, waliwo ebintu ebituinspiringa. Tutera gamba nti we are an innovation driven institution. Tweyunira nnyo obuyiiya era nga tuyigira ku telefine eno. Ebiseera bya covid walabako nga abaana basomera ku mutimbagano wano ku telefine ssebo. Ffenno bwe twakirabye ekyo ne tuteekateeka amasomo gano ne tugateeka mu education app, ng'omwana asobola n'okubeera ewaka nga talina musomesa, n'akwata essimu zino seereza n'afuna app yaffe ng'asobola bulungi genda mu class neyeesomesa. Naye ng'oggyeko ekyo mukama wange, tulina ebintu ebirala bingi bye tuteekateeka, gamba nga co-curricular activities. Tulinayo soccer academy. Soccer academy ebeera nnyo active ebiseera by'okuwummula mu kifo ky'abaana okubateeka eyo ne bataayaaya, tubeerawo na soccer academy awo ne bajja ne bakyanga endiba ne banyumirwa ng'ate bwe bayiga. Tulinawo ebintu ebirala gamba ng'okuyimba, ne bajja ne bayiga amazina gamba nga bbale, amazina amazungu ago n'amazina amalala, okuba ebivuga bino gamba ng'ennanga, gamba nga zijjita, era nga bw'obimanyi. So abaana baffe mu kifo ky'okubeera eyo mu luwummula, n'abatali baffe baddembe okuleeta abaana mu luwummula tubakolemu omulimu ogwo, baleme okubeera eyo ate bajje bafuna obuzibu olw'okuba nti tebali occupied. Programu eno eya holiday etwalamu abayizi bonna okuva ku bana abato okutuuka ku ba P7 oba waliwo age limit nti tutandikira ku kibiina bwe kiti? Programu ya holiday ng'oggyeko ebyokusoma kubayo okusomako okutwala bonna eri gye nasoose. Naye waliwo eno eya Soccer Academy yetwala abaana okutandikira ddala ku myaka 7
kubanga academy yaffe eyinamu groups ezo myaka 7 tu myaka 8 9 myaka 10 tu 12 myaka 12 ku 14 batera zita zimpira bazirazi anda sebo iranga bugambye so etwala abaana olumusi kyenkana bono okujja kata abannasale tulowooza nti abaana bannasale bano bandi baddeko ewaka naye bakadde baabwe aye ne bongera betegereza obulungi naye abaana abasigadde bonna bakadde baabwe baddembe okubaleeta ku ssomero tusobole okubabangula ate nga bebanyumirwa. Weewaawo eyakatugatako ku BBS Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda programu olutindo nze Peter Atenyi ndi n'omulongo Kato Shaban ngonono ye principal wa Ridgeway Grammar School atubuulidde balina amasomero abiri erisangibwa mu bitundu eby'Ekazangola ssaako ne mu bitundu eby'Ematugga era ng'atubuulira enteekateeka gye balina ku ssomero lyabwe biki bye beetaaga okulaba nti obegattako bangula omwana era atubuulira enteekateeka gye balina mu lumu. Mulongo kankomewe wuwo awatubuulidde nti abayizi bano mulina abayizi abadde ne boarding ensangi zino ekintu kya safety kikulu nnyo naye obuli waliwo abazadde abamu abagala abaana babeere nga bava waka. Nteekateeka ki gye mulina ey'okulaba nti nno mwanguyizaako abazadde abataagala kwewuba kusomba mwana enkya n'eggulo nga amuzze waka? Mulina nteekateeka ki naddala eketaringira abaana bano abadde oba abaana abava ewaka? Mukadde wange abaana baffe bonna abadde tulina abaana babiti bya mirundi ng'esatu. Waliwo omutendero ogusooka ng'abaana bali kumpi n'essomero batambula ne bajja ku ssomero, naye tukubirizanya abazadde batambule n'abaana abo babatukwase kuba tetusobola kumanya ekiri wakati w'essomero n'ewaka. Ogwo omutendero ogusooka. Omutendero ogwokubiri abazadde baffe bangi beevugira abaana ne babaleeta ku ssomero. Kati omutendero ogwokusatu tuyina ze bayita shuttle, school shuttles, ezo van, school vans ezo zijja omwana ne zimunonera ddala ewaka, bagiyita door to door service. Van ziwe ziri era zibasomba ne zimunona ewaka ne zimuteeka ku ssomero era ne kawungeezi ne zimujja ku ssomero ne zimuteeka ewaka. Tewali kweraliikirira kwonna. Badereva baffe batendeke bulungi, vaani zaffe bazadde baffe muzimanyi bulungi nnungi ddala. Kakati nno n'abaana bali ab'ekisulo ate bo tebajula nakudda waka, ekisulo galinga maka gennyini era tugamba it is almost a home away from home. Abaana banyumirwa bulungi okubeera mu kisulo, so ab'ekisulo nabo babeera mu kisulo ne beeyagaliramu ate n'abadde ne babeera mu mbeera eyo sebo nga beeyagaliramu bulungi sebo. Principal, wayogedde ku activities ezibeerawo mu holiday. Kati nzikiriza nkuzeko kati mutamu wano ng'egenda maaso. Abayizi abazadde tutwala abaana baffe ku ssomero nga tuba tutta okufuna amagezi ag'omu kibiina weewaawo n'okubayambako okkula mu mbeera zaabwe ez'obuntu n'ebintu ebirala. Ng'oggyeko eby'omu class byemusomesa abaana bemubatendeka, mulina activities ki endala abaana bano ze beenyigiramu nga bali ku ssomero ezibayambako okulaba nti nno mukuza omwana ng'ajjudde nga muggumivu eri society? Kyetwasooka okulowoozaako kwe kuteekateeka eby'ensoma eby'omuggundu, giyite curriculum. Curriculum ebintu byonna ebyo ebikolebwa enteekateeka y'ebintu byonna kuva omwana lwatuuka paka lwe tumuta byonna ebikolebwamu mu ye curriculum. Kale curriculum yaffe eri rich bulungi, eri enriched bulungi. Tulina ebintu bingi bye tukola bibeere nga bituukagana n'omulembe guno omutebi. Kakati ng'oggyeko ebya mu kibiina tulina clubs ne societies nyingi. Already nkubuuliddeko nti tulinamu Soccer Academy eyo ya bulijjo, tulinamu abaana bawuga bagenda for swimming babeerenga emibiri miramu bulungi ate nga n'obwongo bwogi bulungi. Tulinamu okuzina, tulinamu okuyimba kwe kubiibya okubiibyamu ezo zonna programs weziri. Tulina ekigambo kya chess. Wenjogerera kati tulinga bakusatu twakompitinga mu chess competitions ne tukwata position ya kusatu era chess tuli balungi nnyo twekansa ne tuva ku chess. Tulina ebirala bingi, emizannyo mirala mingi ejogiya obwongo okwo kwotadde ebintu nga gamba kudduka, ebintu gamba nga tulina basketball, gamba nga netball, gamba nga ate nno kati mukama wange kyonna bakutegeera abaana abawala beetanidde nnyo omupiira ogw'ebigere guno, basambira ddala omupiira ku Ridgeway Grammar Schools bekansiza ddala mukama wange. So
clubs ne societies nyingi ebirala tetubyogedde kondozo olwakadde. Tuyinayo ebintu nga abascoutu abantu omwana okumuyigiriza perseverance, tuyina ebintu gamba nga zi Red Cross, tuyina clubs impitirivu. Buli mwana ayina waagwa bw'aba tasobodde kukola wano akola wano, batasobodde kukola wano akola wano. Ekyo nno kituyambako omwana ne bw'aba nga takoze bulungi mu kibiina nga ayina waakoze n'asukkuluma, omwana oyo kimuwa confidence era ne kimuteekateeka bulungi okuba nga ajja kuba mwana w'omugaso mu kyasa kino ekijja. Principal, nzikiriza nti amasomero gano gye gawangalira mu bitundu eby'ekazo ne Matuga mulina abantu ababeetoolodde. Abantu baagala nnyo okumanyirawo bonna byaffe atulaba yandiyagadde okumanya mmwe aba Regional Grammar Schools biki ebyenjawulo oba ebyenkizo ebirina okuleetera omuntu okubaagala byayinza okugamba nti mukoze okuddiza community ebeetoolodde oba abantu abali mu kitundu awo? Mukama wange amasomero gaffe g'abantu era ga bitundu ebyo. Somero lyaffe ly'akazo ly'abantu ekazo omwo era liganyiddwa abantu b'ekazo baganyiddwa nnyo kubanga ekisooka abantu bonna betukola nabo emirimu gino gamba nga abasomesa abantu abakola mu vaani nga dereva mu vaani omwo mutera kubeeramu abantu baffe babiri, mubeeramu dereva, mubeeramu no conductress, oyo natera kubanga mukyala maama ya receiving abaana bano, abantu gamba nga abafumbi era abo bonna tubajja mu society omwo. Ogwe muganyiro ogusooka. Omuganyiro ogwokubiri tupatanalinga nnyo ne society ne tubanga tukola infrastructure development. Bulungi bwansi obwo gamba ng'okutereeza amakubo nga bw'ogamanyi kati enkuba yatandise efudde embokamala amakubo ako kubanga tugatereeza etono bw'otuuka e Matuga bagiyita green campus yo kiyitirira kubanga n'enguudo ezituuka ku masomero twazitamakinga bulungi, ezo zonna zikozesebwa abantu baffe bafunyeemu ebitagambika n'okubanga nti tukolera wamu nabo okubanga tusomesa abaana baabwe ate nga nabo bawogera essomero lyabwe sebo. Principal, njagala tulagirire omuzadde ayagala okugenda ku ssomero lino physical address naddala tusooke n'ekazo atumulagirire atuuka atya ekazo era n'ayagala okugenda e Matuga wabanga avudde mu kibuga Kampala atuukayo atya nga ayagadde okufuna service. Okuva wano okutuuka ekazo budakiika butono nnyo obeera otuuse. Essomero lyaffe Regional Grammar School Kazo Campus lisangibwa mu mutima gwa Kazo Angola, ye city center in the heart of Kazo Angola. Ziri kilometers ndowooza ziri 5 zokka era bw'ova mu kibuga ng'ovudde ku State Square kilometers nga 5 zokka ng'otuuka e Bwayisa awo nga weyongerayo katono ekazo obeera otuuse. Ojja kulirabawo ekizimbe kyaffe kiri opposite ku kasaawe eyo ye Regional Grammar School Kazo. Naye waliwo kumpi naye ate mabegako wali twayawula Nasare eno naye eri yokka yeyeetongola. Lwaki? Tetwagala abaana abakuzeekuzeemu bano ate batandike okulemesa abaana bano abato ku byesuubo ebyokuzanyisa ebirala. Kakati omwana waffe ku Nasare asingayo obukulu giringa myaka 4 n'emyaka 5 yoyo yaba candidate waffe. Kakati bw'ova ku lyekazo eri e Matuga lyo olinnya n'ova ddala mu kibuga n'ogenda e Matuga bw'otuuka ku Wattuba waliwo awalinga bagiyita road toll eyinza kuba police checkpoint awo. Otambulawo kilometers ntono nnyo nga olaba ekkubo erikkirira waliwo ne hotel bagiyita The Lounge n'okkirira awo eyo wali essomero lyaffe erya Nasare Regional Grammar School bagiyita White Campus eyo eri eya Nasare. Weyongerayo akatono Green Campus eyo gaggadde eryo weyongerayo katonoko waliwo eddwaliro awo baliyita Frost. Oba olimanyi Frost Hospital kakati awo otambuzawo bigere ziringa meters 10 n'okkirira awo essomero sebo ojja kuwulira bulungi. Abagala okukuba essimu oba okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno bayinza kuba ku namba ya ssimu ki? Amasimu gaffe bw'oba oyagala ekazo eri 0707 9 9 5 0707 90 90 50. Bw'oba oyagala eye Matuga ezi 0707 9 9 10 0707 90 90 10.
Wow. Ebigambo bya ulidde ebigambo bya omulongo Kato Shaban nga principal wa Ridgeway Grammar School agasangibwa Kazo Sakone Matuga. Ebigambo bitulidde bulungi nnyo ayagala okubettanira agenda yo osobola okulaba nti twalayo omwana kubanga obutasoma bulumakuze. Tugenda mu ggandaalo erya Sekukulu oba tuli mu festive season abayizi abamu bali waka abantu bangi waka naye omuvubuka njagala kuwa obubaka buno agenda okwate kubona ku lwaleero gende weekebeza akawuka kaleta mukenenya kubanga kikulu nnyo okumanya woyimiridde obanga tulina akawuka kano ate bajja kubudabuda balabe engeri gy'oyinza okubanga weekuumamu obutafuna akawuka kano ate naawe baba bakakusanzeemu ate abasawo bajja kulaba engeri gye bakubudabudamu okulaba nti nno otandika eddagala obadde bamukenenya gye buli obulwadde busaasana ku sipiidi ya yiriyiri kikulu nnyo okulaba nti ng'omuvubuka otwala obuvunaanyizibwa okulaba nti tutaasa omwana ono w'obuwala ate nawe omuzadde mulongo atubulidde wano nti faayo nnyo okulaba omwana gy'ali leka kuleka mwana kutaaya kubanga ali muholidde wabula amuteekeko nnyo amaaso kubanga basedduvuto gye bali eyo balindiridde abayizi bano akkiriza ngenda kulekera program omuvuka wa leero ne musajja bakapaka Michael Bimi Matovu naye kiro ku ssaawa zijja kubeera bbiri tujja kuba ne program amaso ku ggwanga ensonga z'emmwanyi mwazagadde nnyo Stephen Danson Busulu ajja kuba ajja n'abakugu okwongera okukulaba ekigenda okubanga kiddako oluvannyuma lw'okugibwawo kwa UDA program olutindo nze Peter Atenyi awangala ifumulizanyira mulongula. Omuzadde w'omulembe guno aleeta omwana we ku Ridgeway Grammar Schools yakyasinze okweyagala nga tulina amasomero mu bifo bya mirundi ebiri omuli Ridgeway Grammar Daycare Nursery and Primary School erisangibwa Kazo mu mutima gwa Kazangola ne Ridgeway Daycare Nursery and Primary School lino liri mu tawuni y'e Matuga kilomita 10 okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'Ebombo. Ku Ridgeway Grammar Schools ensomesa ennungi n'okuyisa abaana yafuuka nnono yaffe era nga tulinako curricular activities, societies ne life skills eri abaana baffe. Tulina computer studies nga n'endiisa abaana bafuna balanced diet. Tulina door-to-door transport services eri abaana abadde embeera y'ebyobulamu nayo nnungi ddala. Amasomero gaffe gadde ne boarding ate ng'omubala gwaffe we inspire and nurture okumanya ebisingawo noti 7 ne noti 7 oba tufune ku email yaffe ridgewayGrammarSchools@gmail.com oba tukyalira ku website yaffe www.ridgewayGrammarSchools.com. Ridgeway Grammar Schools, we educate to build the nation.